Poliisi okuva mu disitulikiti Kanga ekisangibwa mu Busoga ey'obuvanjuba eyitudde okukubirira mu bitundu eby'Ennakalama ku ttaka eririko enkaayana okujja okuba nga bwetetaawuluza enkaayana wakati w'abatuuze abadde bataamyukira enjuki enkonemu ejjinja awamu n'omugagga Binyonkondo Haji Hamudani Nkoobi gwe bagamba nti ono abadde aleese ebitulakita biwetiye okusobola okuba nga bw'ati asima Nayikondo musunda mazzi mayonjo mu kitundu kino ekintu abatuuze ekitabasanyusizza nga bagamba nti ensonga z'ettaka lino zikyali mu kkooti nga tebalaba nsonga lwaki abadde aleese ebitulakita okuba nga bw'ati akulirako emirimu. Abatuuze boogezeganyizza mukono wa Nabbassa omulongo David Katuwagubi bawutuviiridde ku ntono. Olw'ettaka lyakola kiki lyayenda okunaga okuli ku n'essomero ayenze nekubira enduludanga okufa paka mu ofiisi n'etwala Uganda ngamba kola ku nsonga kiki ku nsonga ddulu twagira okuba nga tabikondo abisuulabo ali tuvunaana musango mu kooti kabi yakweta bikondo ati abitende kuki ku itaka yalesaba motoka esimaba wobu so tufunye obuyambi najja ku polisi najitegeeza nakuba abantu mukola obuyika ikamu tajoki kyatuyamba n'abo b'ekisoma bategeera ati omusaada muyawe batukobera tubeba batuka tulisi magano ngabe tuka tube mu kando ebintu byabo ibi so ko abantu b'Ennakalama Hamudani byali kuwabanga ati omusango mu kooti leka tube mu kooti omusango kola kiki gutambule. Kaakati oluvannyuma twogezeganyizaamuko ne OC atwala poliisi y'Ennakalama ng'ono ye Mulekwa Samuel ategeezezza nti ayimirizza buli kimu ekyandibadde kikolebwa ku ttaka lino okutuusa nga kkooti esazawo egoye ku nsonga eno. Haji Hamudani Nkoobi ayogerwako ku nsonga eno abulidde omusasi wa Nabbassa David Katuwagubi ng'agamba nti ensonga agamba nti buli kimu kyakola akitambuliza mu mateeka nga yeewuunya abatuuze abadde baagala okuba nga bwe batyo bamugajambula. Abagitegeera abona ababe bagikuwe bali nze ku saidi yange naigulawo civil suit wajibona civil suit ebetaaga nga 18 mu high court ndi kuigulawo ni criminal court era alire ku police okumala ibanga oli kulira file ndi kujetaaga amanga oli kufuna mpegano bano okuida okola mobu just bali genderera ki banku bana katika ali muidwali yes bakoba ki ndi kusima maadi gabataka kuno. Onnyukidde olunaku olwaleero ng'ekyali ntiisa y'amaanyi ku kyalo Bwiza kisangibwa mu muluka gw'e Malongwe mu ggomba lya Buyukwe Rulo mu disitulikiti y'e Buyukwe oluvannyuma lw'okusanga omusajja ategerekeseeko erinnya Emulyo Kidya Diiki ng'afudde era ng'enfa ekyali mataakano okira empale za Museveni. Kigamba okuba nti ono asangiddwa mu musiri gwa kasooli ng'ayatiddwa mu bukambwe bw'ekitalo era abatuuze oluvannyuma basobodde okutemya ku poliisi n'oluvannyuma n'etuuka omubiri n'egujjawo n'egutwala okusobola okuba nga tegwekebejjebwa kyokka tukitegedde oluvannyuma nti egombye obwala mu ssentebe w'olesa esooka ow'ekyalo kino Edward Sendagire asobole okuyambako mu nteekateeka ez'okubuuliriza. Kayizi Godfrey omu ku beerabiddeko n'agage agezeganyiza mukono wa Nabbassa omulangira Kiyimba Gideon mu disitulikiti y'e Buyukwe n'alukabako byatubuulidde. Omuntu ono nanyini nnimiro gwesitategedde mannya nti baali bamubyeko n'asalawo okuuma ennimiro ye kati we yazze ababbi yabadde ali mu nnimiro ababbi ne bajja baabadde babiri kati ne bakasuka amayinja mu nnimiro we bakasusa amayinja omuno nanyini nnimiro teyabalumbye n'asooba n'ava mu nnimiro n'agenda ayita Kiyamaani oyo ow'omuluka mukulu Sendagire kati ne bajja bonna mu nnimiro ne balyoka batandika okuzingiza ababbi bano omuvudde ebyo byonna ebiri gamba yabadde waka n'awulira ekizindaalo saawa z'essaati tiyo mulamu wange bwe yawulidde ekizindaalo nga kiranga ti waliwo omuvubuka bamuyita Diiki abane waakawooya ekiyagi bamukwatidde lwaza mu bubbi naye mugende mukimeyo omuntu wammwe nga mulamu wange yayogera kati mu luvannyuma mulamu wange yafunye abaamuyambyeko. Onnyukidde olwaleero nga ssentebe w'ekibiina ki National Unity Platform okuva mu disitulikiti y'e Mayuge ng'ono Dr. Joseph Pancras Onyango ali wamu ne kibiina ky'NUP bategeezezza nga bagenda okutambula bukuukubira bagende mu bitundu ebyakawempe y'omwambuka nga 13 olunaku olwokuna okusobola okwongera amaanyi wakati mu kulaba nga munnakibiina ky'NUP Luyimbazi na Lukola ayitamu. Bano balabudde abatwala ensonga z'ebyokwerinda nga bagamba nti basaanye okusobola okuba nga yeeto beekomako okutyoboola ng'eddembe ly'obuntu naddala mu biseera ebyokulonda. Bannakibiina eky'FDC nga bali wamu n'ekibiina ekiyitibwa Alliance for National Transformation ANT balangidde mu butongole nti mu biseera bino bamaze okugatta amaanyi ku bannakibiina ky'NUP basobole okugenda mu maaso n'okulaba nga bwe batyo obuwagizi babuwa Luyimbazi na Lukola. Munnakibiina ky'NUP ku kifo ky'okuddamu okulonda okujjuliza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti ow'akawempe y'omwambuka. Bannakibiina ky'FDC okuva ekiwayi ky'e Katonga bagamba nti newankubadde bannaawe ab'ekiwayi ky'e Najjanankumbi ekiduumira Patrick Boy Amulyati balonda Sadaati Mukiibi omuyimbi amanyiddwa nga Kalifa Aganaga wabula bo tebalaba nsamu ono nga balowooza nti oba oliawo
Luyimbazi Nalukora yakira ku banne okusobola okubanga bw'ati awangula akawulo kano. Kaakati akola pulezidenti w'ekiseera ow'ekibiina ky'FDC okuva wali eri mu bitundu eby'Ekatonga. Ono nga Erias Lukwago ategeezezza nti mu kiseera kino amaanyi bamaze okugagatta okuwagira munnakibiina ky'NUP mu kulonda kuno. Tutambudde ffenna ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, ku nsonga za rule of law, ku nsonga za constitutionalism, ku nsonga z'okununula eggwanga. Musajja mmekete makubavu omusajja omugumu era tobera mwenkenyera yonna nze wano namba emu okumuwaako obujulizi okugamba nti bassebo ne banyabo mututaasi abalwanyi mu ggwanga tetulina banoono mumo. Namba 2 ensonga namba emu ku nsonga 3 nsireyo ntuule. Ensonga esooka ezikulu eziri mu kalulu kano zenjagala musimbeko nnyo essira. Ensonga ziri 3 enkulu ennyo lwange. Ensonga namba emu ye kunyweza obumu obw'abalwanyi. Poliisi mu disitulikiti Namayinga etaasizza omuvubuka w'emyaka 19 gwetegedde nti ono asangiddwa ng'aliko enkoko eziwera ku ddala z'abaddabbye omu ku babuulizi b'enjiri mu kitundu kino. Omuvubuka ono kigamba okuba nti abatuuze badde bamukakanyeeko okwagala okumiza omuka omusu kyokka oluvannyuma poliisi n'eruka emutaasa. Waliwo abantu 15 abakwatiddwa mu bitongole abakwatiddwa mu bikwekweto ebyakoleddwa n'ekitongole ky'amasannyalaze kya UMEME ng'ekiri wamu ne poliisi mu bitundu ebya disitulikiti y'Obutalejja. Bano babadde nga batiikiddwa ku kimotoka eky'amasannyalaze kya UMEME nga bali mu kutwalibwa ku poliisi. Kigambibwa okuba nti kiremeredde omugobo waakyo ne kirooka kibbira mu mugga ne kigwa mu mugga ogw'amanaafa, era nga babaddewo akaseera akazibu okutaasa abantu bano okubaddusa malwaliro basobole okuba nga beewadde bafuna obujjanjabi.